Tumusime Gerard nate kulikayo n'emboozi eyo nga ebitambudde si birungi naddala mu bitundu ebyebundi bujjo ne Congo. Kale tugendagenda mu nteekateeka z'ebibuuzo nate ssemutego tegulala mugongo nga kiba gutumadde gunaba kukikwata na bwe kiti abayizi abali kumpi 11,579 batudde ebibuuzo byabwe byakamalirizo abasiniya ey'omukaaga mu nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso newankubadde nti Namutiko kw'enkuba akedde kufudde emba bitundu by'eggwanga ebitali bimu tekirobedde bayizi kugenda mu maaso n'okuba nga ate batula ebibuuzo byabwe newankubadde abakulembeze bavuddeyo ne basaba wabeerewo ekikolebwa naddala ku makubo agaseerera n'emmoroka ezikwata jaamu naddala nga batwala ebibuuzo ne basaba nti singa wabaawo emmoroka ebeeyitawo tubeere bakakamu emmoroka ez'ebibuuzo zibeere nate nga ziyitawo ffe nnyo kati birunge. Enkuba efudde embi ekiro mpaka ku makya ga leero esannyalazza ebigezo bya siniya ey'omukaaga mu disitulikiti ey'e Kisoom. Buli mukulu wa ssomero akimya ebigezo abadde alina okuteekamu gambuutusi wamu n'ebijirikooti okusobola okumalako n'embeera y'obudde. Abakulu b'amasomero bagamba nti n'amakubo mangi agatuuka ku masomero gaabwe gaseeredde era nga balaajanidde gavumenti okugakola kibayambeko naddala mu budde nga buno obw'ebigezo. Mbeera yekalubyemu mbeera y'obudde kuba efudde emba naye inshallah tujja kumalako. Twebaza abalina ebibuuzo babireese mu budde okusoomoozebwa obukosi kwa nguudo obukosi enguudo mbi nnyo tetusobola kutuuka mu budde naye singa gavumenti etuyamba netereza amakubo gano masomero gye tuva amakubo mabi. Enkuba etonnya okuva ku makya so kati netuleetera okuwaawo okutuuka wano tulina okufuna ebigezo era kyobola abantu tukakatanye ambuleera biki gamubuutu wadde nga tusibye mataayi. Wabula yadde nga gubadde gutyo akuliddemu okukuuma ebigezo bino okuva mu kitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB Maria Lubwama agamba nti enkuba tegenda kuba nsonga era nga ab'amasomero basaanye okusala gonna okulaba nga batambuza ebigezo mu budde. Ekibuuzo ekyaffe kitandika ssaawa 3 era balaba bonna abakulu b'amasomero bakoze eki bagenze. Ffe abasomesa baffe bakimanyi abakulu b'amasomero bakimanyi oba enkuba etonnya oba buzibu ki tulina okufuba okulaba tutuuka ne tujjayo ekibuuzo ne tukiwa abaana mu budde tewali kwekwasa. Yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno Frederick Kiyenje Kinobe asabye abantu ku nguudo okuwa omwaganya emmotoka ezitambuza ebigezo zitambule wonna we bazirabirako kubanga wakati mu nkuba eno entambula teba nnyangu. Olw'okuba tuli mu kibuga tubeera n'ensonga za traffic jam n'amakubo okubanga galimu ebidduka bingi kale nsaba kukubira omulanga nga bwe tukola emabega yonna traffic police tukoze bulungi nnyo tusaba mwongere okutuyamba abavubi b'ebidduka ku makubo g'ewa Kisoom tuyambe emmotoka eriko akapande examination in progress oba edduse ebibuuzo by'abaana tugiwe ekkubo. Abayizi abali mu 300 be batudde ebigezo mu disitulikiti ey'e Kisoom era nga abasomesa bakubiriziddwa okuleka abaana bonna okukola ebigezo ewatali gamba nti ono abangi bw'oba nedda. Emukono nayo wadde enkuba ekedde kutonnya mu bitundu byayo ebyenjawulo naye tekiremeseza abayizi kugenda kutuuka gye bagenda kutuulira bigezo byabwe. We tutuukidde ku poliisi y'Emukono ebigezo bino we bikuumibwa tusanze abavunaanyizibwa bonna batuuse dda wabula era ebigezo bino babifunye ekikeerezi mukko. Yakuliddemu abascout Evans Otigo alabudde bannannyini ssenta okwewala okwenyigira mu kubba ebigezo. And the malpractice is actually leads one to imprisonment. So they have to take care of their own centers, especially in the areas of picking examinations from the container, ensuring that they return the examination envelopes in time, and ensure that they enter examination rooms to check and ensure that the practicals especially are properly laid and there is no interference of candidates. Abamu ku bakulu b'amasomero betusanze mu kifo kino baliko bye batunnyonnyodde. Amannya nze Katimbo Gordon, head teacher ku Hilton High School wane Mukono. Leero abaana ba senior 6 batandika ebigezo byabwe era wenjogerera tufunye maafi awamu ne history
nina okukkiriza nti abaana bano beetegese bulungi era tusaba Katonda ababeere kubanga twabateekateeka ate nabo babadde basoma twabasabira twebaza abazadde mu ngeri eyo okubanga bababeereddewo n'abasomesa okubanga bakoze ekitundu kyabwe. Abaana mbakubiriza be confident mukole ebigezo mujja kuyita mu linnya lya Yesu. Kituufu season yo ya nkuba naye mu buli ngeri tubasabira Mukama abakwatireko. Abalina endwadde zonna asthmatic cases mwegendereze mubenga all the time mwesabise okwewala obubenje oba okulwala okuteri mulabi. Bikusakiddwa Kayanja Emon ne Eric Kiiga, Cross Soul TV, Omunnyo.